Bo. ate ng'omuntu alina oyamba abantu be. Essa ideia, né? First aid okutunga bleeding ebere nga teteba y'amaanyi muteekako n'omusaayi bagenze okukebera mu pekisule nga esasi lyasigaddeyo munda so dokita n'amulifalinga agende mulabo for further management. Limukosezza nnyo kubanga avuddemu omusaayi mungi era ntusuubira ati organs z'omunda ziri damage akoseddwa nnyo. Nnyo tuli mu ndakalimusika abasajja batulumba tebayitawo ennaku bbiri oluyanga nga bajja ebintu byaffe nga enkumbi bazitugyako ne bazitwala ebintu byaffe byonna babitugyako byetukozesa era tosobola kuyingirayo bateekawo wenyini omanyi waliwo ekkubo limu eriyingirayo ku kyalo kati bateekawo gundi yaabwe eringa nga road block tebakukkiriza eri kuyingirayo bagamba buno eri private land ettaka lya muzungu ntomala gakugendayo
era okujjako olusifa abamu be bamanyi ogwego bagamba nti oli waayo genda naye abantu abalala bonna teri kugendayo tebagala pakkiriza kulinnya bagamba ettaka lya muzungu tugamba ife kati tunaakola tutya abantu baffe tebajjanga kutukyalirako tebakkiriza ayingirayo obuka 10 ku kyalo okwo era ogwasooka abasooka ne batutamu omulala yeeyo twamuziika dda era oyo yennyini kati buno gwe bazzeeko naye nga ekigendererwa kibadde kyakukuba kyeyamaani yennyini kuba olwedde bamwagala dda basoma abantu 3 ku kyalo okwo kyeyamaani semusu ne muzeeyi kabuusu kati ye kyeyamaani babadde bamufunye nga gwe baagala okukuba essasi neriwaba nerikwata mwani nerikwatamu oli naye ngaekigendererwa kibadde kyakukuba kyeyamaani yennyini azibwe payasi naye ngaekigendererwa kibadde kyakumukuba direct kumutta Kawesa Gerard ndi muzukulu wa kyeyamaani ku kyalo ekyo wabaddeyo abatuze eyo ababadde balima babadde babiri nga bali mu nnimiro abasajja b'omuzungu ne bajja n'emmundu nga ziwerako bakutta amajambiya bakutta emiggo ne bagenda ne batandika okuba ababadde balima emiggo era ababiri babatutte bali bubi nnyo babatutte mu ddwaliro kati abatuuze ne bakubakawo ku nduulu olw'okuba nti omutuuze oli omulala babadde bagenda batta abatuuze ne bakuŋŋaana mu kukuŋŋaana naffe twagala tubuuze nti munnaffe mumukubidde ki abatuuze mu kukuŋŋaana bakyeyamaani ow'oku kyalo waali era essasi babadde baagala kukuba kyeyamaani yennyini mu kulikuba essasi neriwaba nerikuba oli kuba wennyini tubaddewo era bagamba nti baagala battemu abavubuka ku kyalo abawererako eddala 10 okutuuka mu mwezi gw'e10 nga olutalo lwa ttaka munayo luli twagenda mu kooti ne twekubirako ku nduulu kooti nayo etuvuluga tetumanyi kiki kyakola olutalo luli wakati wa investor ne bannakyalo omuzungu yagamba nti beyagula abamu badda mu bifo ebyo ate nga si bwe kiri ebifo bye byonna byonna beyagula yabisibako sengenge era tebikkirizibwa wadde okugendayo ebifo bye tebigendebwamu yabisibako byonna sengenge ddala direct wano ku mutima tetumanyi bulungi oba likutte mutima oba likuttewa naye nga batuwa abasawo batugambye tugenda mulago kuba lyessasi libabuze naye nga essasi lyo liri munda mu mubiri bankuba n'amagulu byonna n'ekifo wateekamu omuggo abasirikale ba wano bakuuma babadde wano wano batulumbye mu ndimiro ne badukuba endimiro ya kavuma tubadde tulimi nabagamba